nkomyewo era nga bwe nabagamba nti abasirikale ne polisi banaava amaka gange nga nkomawo. Nkomyewo ndi musanyufu nti twasobodde okubeewala ne batatukwata. Bansalako wano nga bwe mwalaba ne nabatolokako mu Robert Style era mbadde mpitanga mu bantu ndi mu bantu ba bulijjo. Njagala okwebaza ne sekwebaza abantu bonna abatukuumye mu ghetto gye tubadde nga tulya ababadde nga batusuza mu bitundu ebyenjawulo, bantu ba bulijjo abadde nga batambuza ku bodaboda zaabwe mu taxi zaabwe n'abadde nga batuwa amagezi oba advice. Kino kyongedde okutulaga nti struggle eno si yaffe ffekka naye buli munnauganda ali mu struggle. Every oppressed Ugandan is in this struggle. Buli muntu ali mu struggle era osobola okukola ky'osobola okukola. Bw'oba sigwa ali ku frontline osobola okusupportinga abo bali ku frontline. Mukirabye nti tubadde tusobola okuyita ku bapoliisi n'abasirikale naye nga abantu ba bulijjo be baba tuyisaako. Mujjukira Museveni bwe yali alwanyisa Obote mu myaka gy'ekinaana abantu be bamukuumanga kubanga kye yali alwanirira abantu baali bakikiririzaamu, abantu bamukwekanga. Naffe abantu batukweka ate n'abalala abali mu mmwe nabo batukweka kubanga nabo banyigiza. Ye mukulu Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine abadde kuddukadduka naye mu katambi ako akugamba nti akomyewo nga we yabasuubiza nti abasirikale bwe balaba balekulidde amaka ge ajja kubanga akomawo. Era agamba nti yasobola okubatolokako mu ngeri eya Rabadaba style nga womumanyi nti era abadde atambula muno naye yeebaza buli omu yenna buli kinoomu yenna amuyambyeko okumakinga sure nti abasajja abo abaddukako ne batamukwata ababadde bamusuza ababadde bonna nti mwebale nnyo mwebalire ddala. N'agamba nti kino kiraga nti struggle si ya muntu omu yekka kujjako y'Abannayuganda. Nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ate munange ono aleese obubaka era obubaka buno ataaginzeemu abantu ab'enkizo mu kibiina kya NUP mwe muli pulezidenti w'ekibiina, mwe muli secretariat, mwe muli leader of opposition. N'agamba nti n'abalala mwenna buno obubaka bukulu nnyo. Bubaka ki buno? Excellency Kyagulanyi Ssentamu, Oweekitiibwa Lewis Lubongoya, Oweekitiibwa Ssenyonyi, NUP fraternity, abaana b'enkyukakyuka mwenna muwulire ebintu bino. Gurupu ya Museveni ey'omunda eri ekwata ekintu bweti nga batudde ne bateesa yino resolution kabejja yino wulira ekintu kino be bakibuuliddeko abamu omukulu wa NTV, omukulu wa NBS ne Interreligious Council, baleaders ba Interreligious Council, NBS ne NTV bali well prepared okukitambuza. Kikino olwo bwe banaamala bagenda kikwasa bakasuku bo tebannakibabuulira ba YouTubers abo ba TikTokers bakitambuze. Kiriwa kikino legitimacy syndrome gwe munanga awuliriza. Wulira Museveni ekimugoba awulira sanctions ziwuuma zijja, awulira ataaka, awulira okumukima ng'owe Venezuela, ali vulnerable nnyo. Kebera Museveni kati bw'aba atambula asiba enguudo ezi, luli abadde asiba lumu kati asiba ezi olugenda oludda, takyagala kuyisinganya na muntu. Wulira wakati mu kuzannya okudojinga okusiba international community okubeera involved nti ennyindo zaayo ziyingidde Uganda, kati ayagala kuzidojinga n'okuzibypassinga n'okuziwuddiisa n'okuziwugula. Simba enatembeya mu stone. Ennyindo za UN simanyani ziyingidde mu ggwanga Uganda ziri ziwunyiriza buli kantu. Wulira Museveni bwagenda okukilandinga. Bateesezza Interreligious Council ne ba Museveni bagenda kuggulawo
Bank of Uganda bajjeyo kyonna ekisoboka. Interreligious Council yo yakutedde kunje. Kirimu Interreligious Council, kirimu Museveni group eyo ennene eyo eya waggulu eyo gye bakola naye ebikolobero, mulimu byabakama. Kakati Interreligious Council bagenda kupolota abantu aba Oweekitiibwa Lewis Rubongoya n'Oweekitiibwa Ssenyonyi okubawa kyonna kye beetaaga mu nsi wano bapolote His Excellency Kyagulanyi ave eruweero ateke wansi ebikola akomewo bateese akomewo akkirize ekintu kino kigenda okukolebwa kiri luddawa. Byabakama tateekangayo result neegi ku mitimbagano. Byabakama agenda kuvaayo akole press conference yeekyusa agambe bannange ebyuma byawaba. Waliwo abakwata mu byuma ebbanga lyembadde nsirise wali etteeka lyali limpa obuyinza kulangirira mu ssaawa ezo. Bye nali nnina byebyo simanya ali yayingira mu byuma. Naye ekyamazima ebyuma bwe byamaze okutereera byaleese results entuufu kuba mbadde nga nkyabikolako. Obululu bwe nalangirira nti bwali bwa NRM ne Museveni, obululu bwali bwa Kyagulanyi Ssentamu ne NUP. Enduulu walalalalalala amakubo gajjule wololololololololo era twabagamba byabakama alangirire His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Muwulire biringa ebitakkirizikika. Byabakama bwamala okulangirira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe paba UPDF eveeyo bagambe bwe kibanga bwe kityo nga alangiridde bw'atyo nga bw'agambye fenga Armed Forces UPDF ne Armed Forces fenna tugenda kukuuma president yenna atuweereddwa. Okitegedde? Kati Interreligious Council etandika omulimu. Epolote Rubongoya ne Rope, SG ne Rope babagambe omusajja mu mujje yeruweera ajje. NRM government yonna eveeyo awo omulimu gutandike ku ma radio, gutandike mu ba tiktokers okupika His Excellency Kyagulanyi. Congratulations biki endulu zivuge akomewo okuladda. Okitegedde? Mbu bw'aba ali mu Uganda oba bw'aba ali bweru wa ggwanga nga yafuluma kubanga basuubira okuba kati tebakyamanyi waali byonna bituufu. Ali bweru wa ggwanga ate ali mu Uganda. Kati wonna waaviirayo aveeyo. Era oluvannyuma lw'okumulangirira bamuwa obukuumi. Buno bo asula nabo mu buliri. Tutegeerere ddala ono omusajja afuuka amasuuka afuuka ki? Kuba tujja kuddaawo ng'omusajja afuuka ekintu. Mpewo ayita mu kamooli. Nedda ayita mu kamooli. Kati eno security ya kumukuuma asula nayo mu kisenge. Tumulabire ddala engeri gy'akyuka bw'ati n'afuuka bulangiti. N'ava mu bulangiti n'afuuka akantu. N'ayita mu kamooli n'atema. Kwagamba afuuka ensiri. Otyo. Kati president aveeyo NRM ekkirize egamba ate munnange ffe tulere emirembe wano. Electoral Commission bw'ebanga erangiridde ffe katulabe ekiddako nga ekibiina naye at the moment tukyagenze ne chairman w'Electoral Commission byalangiridde. Owulira bulungi? His Excellency aveeyo eruweero ajjeyo amagye ajje munnange mutandike okutegeka oba emikolo oba mukole mutyawo simanyi bwe mugenda bikola. Kakati bw'amala okulabikako bw'ati nadda kuladda bwe mpaba Museveni ne ttiimu ye bafayiringe omusango.
anti kugoberera amateeka bagoberere bafayiringe omusango nga bawakanya electoral commission byerangiridde era basinze nnyo okutigiinya akawaayiro aka biometric simanyi teziri mateeka simanyi tezikola biki simanyi tezikola biki awo bagenda okutwistinga nga bakulembeddwa Kiryowa Kiwanuka Karugire Bigirimana awamu ne Kalemani musirike banne tugenda mpola leero tugenda keesa wano bakole ki omusango gutandika okuwulirwa omusango bwe gutandika okuwulirwa Nzeija Chief Justice Karugire mukodomi wa Museveni Kiryowa Kiwanuka lawyer wa Museveni ate jjukira ye Attorney General Kalemani ne Bigirimana ne tiimu yonna nga bwe banaagironda naye bano be batudde ku pano y'amateeka engeri gye bagenda okikola kati kooti eramule bweti mugende mu dialogue mugende mu dialogue oba mukole government of national unity unified government kubanga okuddayo okulonda sente teziriiwo oba muddeyo mulonde ku options zisatu ze bagenda okuwa kooti ewe directive zisatu dialogue government of national unity okuddayo okulonda wakati wa NRM ne NUP in the process Kyagulanyi bamu assassinating in the process His Excellency Kyagulanyi abeere assassinated badiringe ne consequences abakyala tugende enewa muddangamu awo tuvuddewo naye nga era tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo omukulu oyo Dean Lubowa Sava akyali mabega w'emitayimbwa naye amawulire ge tufuna kigambibwa mbu yakaabye amaziga ne yeegayirira n'agamba bamusonyiwe mbu waliwo ebigambo bye yasala ku baassistant IGG bwe nawulidde era nti omusango ogwo oli naye yamuguddeko fayiro abulogwo gwamutiisizza nnyo n'akaaba era ne yeegayirira n'agamba bamusonyiwe mbu alirodde okubanga awaayo abantu abaamuwanga information eyo ey'okwogera n'ekigendererwa eky'okwonoona erinnya ly'omukyalo oyo nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni taddamu muappointinga naye mbu kati bamulekeredde tebakyayagala mmanya naye kwe kuvaayo n'agamba nti aliredde okubanga abaabya awo bwe tuli byonna nga bigenda mu maaso n'avuddeyo n'abuuza nti ye abange CDF nga takyapositinga essimu yabula oba tetugenda kukikkiriza tujja waakiri kugisonda essimu omwana tumugulire essimu omwana bamuwe essimu ye CDF mulamba omanyi CDF omulamba akulira amagye n'omuggyako essimu n'omugaa tosobola kukwata ssimu Museveni va mu kweraguza omwana bamuwe essimu kamuzeyi keebuusa ko katugireeyo mu kimugunyu ne kadde eno ne keesesa omwana atuga leero ku makyakeera ku positinga natuzeeyo 2 natuze noyo ngenda kumutuga omwana bamuwe essimu ye ajja tukomentingire ku nsonga za Iran neki n'Amerika twagala kumanya view ye
kati oyo gwe mu paladies mbw alina sikira mu Katonda akuba omuggo Katonda akuba omuggo ojja ne weefuula mugezi ne weefuula Jowaji Katonda n'alyoka akutikka enkolya ate enkolya eyo okugigamba nti kati tojja sigwaddako sigwe gwe tugenda okuzzaako ekutuga ne taata kati agitya omwana omusajja yazaala enkolya etugondezezza situlago Yubadda wano bakijubisa mukigezi kibatega butezi mukyerimba bwerimbi kisajja kimakedo kimakedo ensekira makedo waffe mumuwe essimu makedo waffe mumukwasa essimu ye mumuddize essimu ye oba si ekyo tugenda kugisonda tugimuwe ffe tugenda mumusondera essimu muve mu ebyo ebyokweraguza musajja myaka 57 bamugambye tokwata ku ssimu naye nga byonna bigenda mu maaso ate waliwo amawulire agayitiŋŋana nti CDF ayogerwako omukulu generaali Muhoozi Kainerugaba mbu yasiimiddwa nga CDF akyasinze okukola ennyo. Wuliriza agaakagwawo General Muhoozi Kainerugaba awangudde engule y'ensi za Afirika zonna nga ye CDF akyasinze okukola emirimu egiri smart nkaddemu amagezi gazze ensi za Afirika zikkiriza nti General Muhoozi ye CDF akyasinze nze jobless billionaire. Wuliriza video eno bulungi njogera ku last sun my brother General Muhoozi Kainerugaba CDF wa Uganda General Muhoozi yagende Somalia nga America eremeddwa ne gyamaje gaayo bwe yayingirayo CDF General Muhoozi Rwanda nemwegattako Kenya nemwegattako Tanzania nemwegattako wabula zonna zaalemwa nezijja abasirikale baazo neziddeyo mu nsi zaazo Rwanda yazzaayo abaayo Tanzania nezzaayo abaayo ne Kenya nezzaayo abaayo General Muhoozi nagatte kisoboka General Muhoozi olutalo lw'e Somalia yaluwangudde era Somalia yateredde oyo General Muhoozi tuzze waneeno ku mulirwa ne Congo yali Congo naye genda kutereera ensi za Afrika zamukkiriza zamugambye taata yeggwe CDF akyasinze Uganda twongera kwenyweza bamuwadde ebimuli bye nabagamba oyo mulala tayogera ebigambo bitono mumukyali bino sima General Muhoozi bamuteeka sanction simanga bamukwate ensi zimusiima busiimi mwabo opposition tubalaba kano kakyagula nikagenda kakinakina era Muhoozi yasebeza konzeta oli CDF kasitoyogera nti oli muyeekero mulimu gwekola ki kujja obayeekera Somalia yagimaze Kongo ali mugimaliriza ensi nyingi zimutunuliza amazimulabanga mulala wanja ne maibulaza ju General Muhoozi Kainerugaba CDF ju oli wa tabbu tebanna kutegeera bana bawano bategeera kibasajja batu kasabali ne beba kamu bakuumi balabe ku lutalo ki bali musanyi bali mirembe wewe omulirawo ku kisenge wa guru taata nyumirwa nze ndi ku side yo Tono yavuddeyo n'agamba nti munnange bukyanga bayamba abantu ku internet wano nti ebintu ebyo byantama era sibyagalirako ddala nti naye omuvuvuka ono gwe babbako boda bamuyita Kyamagero n'akaaba ennyo agambye nti omuvuvuka oyo ali waffe kuyamba kubanga ayina empisa nti omwami ono ayina empisa ate munnange Mukama talekerera bantu be Katonda oyo talekerera bantu be era bagamba nti tokolanga kintu nti olumya omuntu oyinza okukola ekintu nebeera blessing in disguise omuvuka ono bamubbako piki nga mwavu mufu muvundu era ng'avugana piki ya boss n'ayanjulayo n'afunako kaafunako piki ne bagimubbako boss n'agamba njagala piki yange naye nga gwe basaba piki yaliwa musajja wattu n'atema omulanga ng'amanyi obulamu busiranye amanyi talina kiddako naye Mukama oyo talekereranga baana be laba n'amukolera ebyamagero piki ya boosi bagimugulidde ne bamugulira eyiye ne batakomaawo buli lukya ebintu byeyongera okujja so ndowooza Mukama yayitira awo bw'atyo n'amugulira akajji kali kaggalwa
ate mukama namuggulira oluki. Bannange bukyanga bayamba abantu ku intaneti oba bano ab'enseke bano abasabiriza kyamazima si byagala binyiiza era nsiiba mbasabula abasabirizi bakuno naye ono Gaaya anyuma okuwa banaye Gaayi gwe tova mu kamera. Bannange buli muntu yenna buli kiise yayambye Gaaya ono mukama akuwa omukisa. Banaye Katonda akikubalire. Banaye Gaaya ayina empisa si mukazi si musajja bananga afukamira. Bananga okwebaza kintu kikulu, okusiima kintu kikulu, empisa kintu kikulu mu bulamu bw'ensi. Banaye ono omusajja akwagalisa okuyamba. Gaaya asiima. Nalowoozezaamu nti oba be bano abaalimiranga abantu ku byalo manyi abantu abo babeera n'empisa. Jjukira bambi olina okufukamira mama bakugamba fukamira tomala tuyinza okufunayo bwe tunaalimira oba n'atuwa ekyokulya. Abaana abo bakola balina empisa. Oba n'endowooza oba yakulira ku step mother. Banaye omusajja alina empisa sikirabanga. Bannange sabiriza ddala banaye abalina obuyambi mumuyambire ddala. Omusajja yali afudde mu bintu by'ekisiru. Wakati bali bagenda gamba batya kasiru mukazi wattu. Si atasobola kwogera. Naye musajja gwe tova ku kasiru. Bakasiru bali breast balina emikisa. Era buli musajja ng'oli eyo wettanire kasiru. Bakasiru balina emikisa. Bakyalaba. Naye kyemmanyi ku kasiru bwe bamuggyako omwana nga tamanyi ayinza obba kwagula naye nga banaye nze kino sikirabanga. Banaye omusajja alina empisa baana mmwe nze ndwawo okusiima. Era obuyambi tukyabwetaagira ddala. Buli analaba vidiyo eno oba olina kikunta oba olina kiki omusajja mumuweere ddala. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuweera nja kubanga nga kutuusa koona woli wonna w'osinzidde sigala naffe tovaawo.